kitalo nnyo nnyini ddala. Amawulire si malungi nnyo eri ensi y'ebya security mu Uganda. State House neri President Yoweri Kaguta Museveni kitalo nnyo nnyini ddala. Ekifaananyi kyolaba mwe muli omugenzi kati oba kati yafuuse omugenzi era awo yali ne President Museveni gye buvuddeko. Kitalo nnyo nnyini ddala. Afande Musa Walugembe ono abadde muweereza mu kitongole kya police ekyenjawulo ekimanyiddwa nga Special Investigations Unit. Enkya ya leero asangiddwa nga afudde. Ekituufu ekiviiriddeko omukulu ono okufa paka nakati tekinnategeerekeka. Kyannaku nnyo nnyini ddala. Omu ku bakulu era baminisita mu gavumenti ya Mwami Museveni, omukulu amanyiddwa nga Honorable Barambarugahare, y'omu ku bakulu mu gavumenti abasoose okuba nti baweereza obubaka eri omukulu oba obubaka obwafande eyafudde era nga bubadde bulabikako bwe buti nga bw'oyinza okulaba ku screen. Balamu agambye nti on behalf of friends, it is with deep sorrow and heartfelt grief that I announce the passing of our patriotic and dedicated police officer. Nti kulwa emikwano gye wamu n'ab'eŋŋanda kyannaku nnyo nnyini ddala okubeera nti mbika oba mbabuulira oba nnyanjula okufa kwa Munnayuganda omusirikale Nakinku abadde omusajja ow'enjawulo era ayagala ennyo eggwanga lye. Afande Musa Walugembe, who was serving with the Special Investigations Unit, passed away peacefully in his sleep, the cause of death unknown. Minister Barambarugahare agamba nti afande ono yafiiridde mu bubudiri. Afande abadde akola n'ekitongole ekyo ekya Special Investigations Unit oba ekitongole kinoonyereza ekyenjawulo mu ggwanga, yafiiridde mu buliri. Ensonga y'okufa kwa afande paka nakati tennategeerekeka olw'ensonga nti n'omukulu Patrick Onyango bw'avuddeyo okunnyonnyola naye agambye nti bakyanoonyereza okumanya kiki ekyasse omukulu mu poliisi ono. A man of unwavering integrity, Musa was known for his kindness, humility and trustworthiness throughout his service. Barambarugahare agamba nti ono abadde musajja w'amaanyi, omusajja omugezi ddala, omusajja amanyiddwa okubeera nti mukkakkamu ate nga alina omutima ogw'ekisa era nga musajja mwesigwa nnyo nnyini ddala ebbanga lyasaavingidde mu poliisi. He was not only a distinguished officer but also a prince of Buganda from Nachifuma, whose legacy of loyalty and service to Uganda will forever be remembered. Agamba nti omukulu ono omusirikale tabadde kubeera nti musirikale kyokka wabula abadde mulangira wa Buganda asibuka e Nachifuma eyo era ng'okufaayo kwe n'okwewaayo eri eggwanga Uganda kulijjukirwa. As a government and as a nation, we mourn the loss of a true servant of the people. Uganda has lost a brave soul who served with honor and dedication. Nti ng'eggwanga Uganda wamu ne gavumenti banyolerwamu olw'okufiirwa omuntu omuweereza wa gavumenti era wa bannayuganda abadde n'omutima omuvumu ennyo era ng'akoze n'okwewaayo okw'amaanyi. We extend our deepest condolences to the IGP, the Director of Crime Intelligence, the Director of CID, all police officers across the country, the family, friends and loved ones of Afande Musa Walugembe. May the Almighty God grant you strength through or during this difficult time. May Afande Musa Walugembe's soul rest in eternal peace. So, abikidde n'okubeera nti anyolera wamu ne IGP wa Uganda oba akulira police mu ggwanga wamu ne director wa CID omukulu Damulira, Afande Damulira, wamu ne director wa Crime Intelligence Afande Damulira, wamu ne director CID omukulu Tom Magambo. Bonna anyoleddwa wamu nabo n'okuba nti abakubagiza. Nateekako omukono Barambarugahare atenyi. So,
ebibuuzo bikyali bingi ku nfa ya Afande ayinza kuba nti yavudde atya mu bulamu obw'ensi eno kyannaku nnyo nnyini ddala Musa Nakibinge Walugembe erinnya lye ery'obulangira yabadde Nakibinge yabadde Nakibinge badde bamukazaako erinnya lya Kirevu musajja in fact abadde musajja ayagala ennyo ebintu ebyo ebya fitness okubeera nti omubiri gubeera fit n'ebigwa mukowere wadde nga abadde musajja musirikale wa namaddala w'omukulu ddala omukulu Patrick Onyango agamba nti omukulu ono afiiridde ku myaka 45 yasangiddwa Najjanankumbi mu makaage ng'omukka gwawedde mudda enkya ya leero nga 3 September omwaka 2025 so bongera okusaasira abafamile police kwataganye wamu n'okubeera nti esaasira abafamile n'okusaba Mukama ayongere okuba nti abagumya naddala mu kaseera akalimu oba ke balimu essaawa zino omukulu ono kigambibwa nti yasaabingakoko mu Kibok squad oba mujjukira bulungi ne wantu ewalala wano na wali in fact Balamu Barugahare omukulu ono abadde amumanyidde ddala abadde amumanyidde ddala ojja kujjukira mu mwaka gwali gwa 2023 ekifaananyi kye mulabye ekyo ng'ali ne President Museveni kifaananyi kyakubibwa mu mwaka gwali gwa 2023 2023 omulangira Walugembe Musa Afande yali yakuzibwa okuva ku ASP okudda ku SP yali from ASP to SP bali bamupromoting awo era President Museveni yali amukwata mu ngalo kubanga amwebaza olw'emirimu gye yali akoledde eggwanga lino n'okulaba nti atuuka okubanga akuzibwa omukulu ono yaliko mu flying squad mugimanyi bulungi ye yali tezannya era gye bagamba nti flying squad eyo yakola kinene nnyo nnyo okulaba nti emalawo bumenyi bw'amateeka n'abantu ababbise emmundu omukulu ono afudde olunaku olwaleero nga 3 September senior officer SP Musa Walugembe yaliko side eyo so police ekakasizza okufa kwe ku myaka 45 gyokka mu police myaka 45 beero kyali musajja wa amaanyi nnyo nnyini ddala kigambibwa nti amawulire g'okufa gwe gatandise kubanga gasaasaana sawa zibadde 6 n'eddakiika 9 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero era poliisi yadduse misinde okubeera ng'etuuka ku sini okulaba ki ekibaddewo ofiisi ono abadde abeera yekka okusinziira ku mawulire yagavaayo era nga yabadde yeesibidde mu nju nga wogamba nti omuntu agenze kwebaka n'alookingawo bulungi era kigambibwa nti poliisi yandibanga ya breakings in okulaba nti etuuka okulaba ku mukulu waayo mu ku bakulu mu poliisi buzibu ki obwabadde butuuseewo so omukulu Patrick Onyango mu poliisi agamba nti bwe batuuseewo abafunye ku statements ez'enjawulo ez'abamu ku bantu abategedde ku mbeera mu kusooka era beekenneenyiza ekifo kyonna we baasanze omukulu n'okumanya era oluvannyuma bamututte mu mochare emulago okuba nti akolebwako postmortem n'okufuna postmortem report bagamba nti okusinziira ku Onyango agamba mu kumusanga omukulu ono tebamusanze na bisago byonna tebamusanze na bisago wabula nti abadde yagamba Mukama bagawo nti abadde anyonyola nti ayinamuko obulumi mu kifuba okusinziira ku baneiba so omukulu abadde yasemba okulabwako I think yali Saturday yasemba okulabwako Saturday nga 3 August so ate wahise ennaku ziizo kwe kuva mu bulamu obw'ensi eno so poliisi egamba nti yesigamye nnyo ku report ye n'ava postmortem report okumanya obuzibu we buyinza okuba nti bwavudde omu ku bakulu mu poliisi SP n'aba nti yavudde mu bulamu obw'ensi eno so tulinda kulaba biki ebirala ebinaavaayo but mawulire gannaku nnyo
Chemanyi mawulire gannaku eri CDF General Muhoozi Kainerugaba wamu ate era ne Commander in Chief w'eggwanga lino oba akulira amagye w'okuntikko oba akulira security mu ggwanga lyonna, that is the fountain of honor. President Yoweri Kaguta Museveni kyannaku nnyo nnyini ddala nti yafiiriddwa omu ku basajja be abakwatangabo era abasajja abalwanyi namige nga yamukuza jojuzi wano 2023. Just 1 year later Afudde mu bulamu bw'ensi eno. Omwoyo gw'omugenzi tusaba Mukama agulamuze kisa awumule mirembe. Kale ndowooza kyekiseera tuveeyo eyo kati tukomewo eno ebyo ku saidi yaffe mu bya politics. Mu bya politics. Sauda Madaada tima gwangu tusepenge gwakutuse byonna mbikoze mbaddeyo yeri ekibiina penge mbadde kale yesinza oba siri perfect ng'omuntu ak'obuntu era nga wookamanyi tekabulayo naye obaako n'ababo penge nze nkola ground y'ababaka tugenda ababaka nga balina akalulu n'embeerayo emyezi ng'ebiri penge nesimbe wakati mu kibuga oyagala okuŋŋamba nze ground yange yannemye penge ffe tukola ground y'ekibiina ekibiina kyaffe ogaba kaadi aba tebatunulira ground na vetting bakubuuza ebintu ebikwatagana ku kibiina penge okakasa baba bambuuza ebintu by'NUP bimanyi yapate abantu baagala gamba Sauda mubi kiki mwana nasirise n'olaba emikutu siina kyenjogera kibiina kyange ne mukaseera nga kakakusoomozebwa penge nyimirira penge ffe tusoomozebwa ebintu bingi naye osigala ogamba nti kiki ekibiina kyange naye buno obudde njogere ki nze Sauda njogere ki ng'ekibiina nabaana kyabbaati nabaana yagenda siriza penge njogere ki byobukozi sintegeera ngula kirabika simanyi kama yasinga okumanya ngezaako okuguma kigaanyi ngezaako kinyingire mu mutima kigule kiganye kubanga ntuuka nga sikikkiriza. Wakati nga Sauda Madaada yeebuuza muli mu mutima gwe oba ddala ebyobufuzi abisobola oba ddala biganye. Oluvannyuma lw'okutuula ne yeerowoozaamukko okumala akaseera yakirowoozezaamuko nti kyekiseera ebyobwajje n'asooka abiteeka ebbali yeeyambule ennyota zonna z'abadde alina ku byambalo bye wali mu kibiina ki NUP ate asooka ayambale nga Hajati ajjudde emirimu era ayambale ng'omukyala awedde emirimu yesse mu ddene kipayopayo paka ku kakiiko k'ebyokulonda. Sigamba ak'ekibiina ki NUP mwabadde atambuliza ensonga wabula ngamba akakiiko ak'ebyokulonda ak'eggwanga nyaffe Uganda. The Electoral Commission olunaku olwaleero Sauda Madaada waakedde nga azze kwewandiisa ku bwannamunigina era eby'ekibiina alabikanga abitadde nnyala. Sauda Madaada agamba nti yawandiika ebbaluwa eri EMC naye teyafuna response. EMC gyayogerako ke kakiiko k'ebyokulonda aka NUP yakaweereza okwemulugunya kwe ku lwaki kaadi baali tebagimuwadde era agamba nti abantu bangi abamukaabidde. Fulumya listi z'aba candidates nawandiika ebbaluwa nenjiwandikira EMC era negenda nenfuna ne receiving copy njirineeka nenalinda response banziremu safuna response ekitali kibi era sina gwenvunaana lwaki safuna response naye okujja kwange tekwabadde nti olw'okuba safuna response okujja kwange kwavudde mu basuubuzi ba Kampala era bye bayimiridde mu kalulu kange abatembeeyi omanyi mirundi mingi bansibye ku lw'abatembeeyi nali mu ku mutembeeyi simu yeekera so abantu bangi nnyo abansabye okujja abantu b'omu butale siyinza gaana kuwuliriza ddoboozi lyabwe nga bo kennyini be beenoonyereza emikono ng'ogwange gwabadde gwakujja ku verifyinga
bintu bye babadde bafunye. So sinza jemera banna Kampala era ntwala omukisa bagamba nti tuli ku kando akabonero kaffe kando era gwe wonogerawo oti ku ballot paper nsaba awo kawo boteeka tiki ku kifo kya woman lord councillor akabonero kando Sauda Madaada ebya ambulera essaawa zino abitadde mu guluka era bw'oba oyagala okumulonda olina okukola ekintu kimu woolaba kando tiikinga woolaba kando tiikinga woolaba kando ewali Sauda Madaada tiikinga wabula agamba newankubadde nga NUP teyamuwadde kaadi era ng'agenda kugira ku kifaananyi oba kabonero aka kando omusubbaawa agamba nti NUP sisobola kugita wadde ndi ku musubbaawa eno kagwake nga nambuleera eri bwe ŋŋendayo n'etinta ku kitebe of course national unity platform it's my political party okuba nti nze independent tekitegeeza nti necessarily nti nvudde mu kibiina sivuddemu mu kibiina era nga bwe tubeerawo olumu nga tulina by elections ne tukola joint force nti nja ku example ya Honorable Asnansi Nyakato by election ye Yekoyima yalimu Besigye yalimu Jeno Muntu yalimu president wange Kyagulanyi yalimu ebibiina byonna ogezako okunfuna so akati okuba nti nzize tekitegeeza nti nvudde mu kibiina tekitegeeza nti ngenze mwenaale mba kubanga nvudde mu kibiina kyange ne ŋŋenda mu kibiina ekirala awo nno kiba kikyamu era baba bakikoze si kirungi si kirungi akagali anti kati ndi independent what do you expect Sauda Madaada nyimiridde nganzi ndi independent Sauda Madaada agamba ali independent kati gwamubuuza ebitu bya GIMB weebuuzizzaako ku bakulu ng'ojja okwesimbawo agambye ndi independent what do you expect ekigambo independent kitegeeza omuntu okubeerawo bwa nnamunigina nga tolina gw'otunuulidde nga tolina gw'owuliriza kati Sauda Madaada yagamba ali independent kati wabadde oyagala yeebuuze ku mukulu ki mu kibiina nga ajja okwesimbawo agamba nti abantu Sauda Madaada in fact atunuulidde ekibiina ki NUP n'akyewuunya olw'ensonga abantu ababadde ne ground Sauda Madaada akakasa ebitundu 10 ku kinne wakyo nti abantu abo tebaaba wadde kaadi nga naye mwomutwalidde njogera mazima because I love my party abantu abasinga bonna abalina ground tebafunye kaadi I'm being very honest nze ndi muntu wa ground nze ndi muntu amanyi ground bwe tusuka ku ground attention ba madam ground Mrs. Ground ekikwatagana ne ground nkimanyi atumanyi nnyo ndi nange ndina mukubala mga nawe oli independent wafunye kaadi andi nze munewe nalaba eryange waggulu nga teriri abala bonna saddamu kusoma kitegeera galinga amagulu ge batemyetemye banna ebintu bya kaadi galinga amagulu ge batemyetemye nebaza mukama nti nate ndi mugumu nebaza mukama nti ndi mugumu ng'omuntu kati kyobola nti nyimiridde ndi strong bannakampala bangambye ffe tukwagalanga muntu Sauda Madaada akakasa bulungi ebitundu 10 ku kinne waakyo nti yesi ayagala okwesimbawo bannakampala bamugambye nti mukwano jangu naawe Sauda kati Sauda oyagala Kampala girekera oli oweNUP gwe bawadde kaadi gwe Sauda ogende Sauda agamba nti omuntu tolina kubeera loyal eri kibiina kyo wabula oyina okubeera don't be loyal to your party don't be loyal to anyone but be loyal to yourself Sauda Madaada nnyonnyola nti omuntu tolina kwesigama nnyo ku kibiina kyo wabula weesigame kuggwe kennyini ng'omuntu ebigambo ebyo nti byayogerwa Bobi Wine Sauda Madaada agamba nti ebigambo bya Bobi Wine yabyetika n'abituuza mu mutima gwe era yali mukola ebigambo byennyini
omukulembeze ebyo ayogera namugamba kati ye kabituukirize bannange Sauda. President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu alina akantu katera okutugamba nti don't be loyal to your party, don't be loyal to anyone, but be loyal to yourself. Oba mukategedde bulungi. So kakati n'olwenso ekibuzo ky'ombuuzizza kankiddemu bwenti nti nyinza okuba nga nnina okwemulugunya n'ebyavudde mu kakiiko kaffe aka EMC. Abantu ba Kampala be mbaddemu okumalako akabanga ate already mbadde nalaga interest nti neesimbyewo ku kifo ekya Woman Lord Councillor. So ebyafulumanga ku lukaala siriiko bansabanga bannakampala era bye banoonyezza emikono. Nze omulimu gwange gwabadde gwa kusaininga bwe ninakola ki ne bangamba totumala mu maanyi emikono tugireese 1000. Basaba emikono 10 ng'olina okujuza ku buli lupapula. Mbadde n'emikono awo miyitirivu. Ne bambuza gino egimu gisigaze ne bagamba kale era nenjisigaze era ngiina mu fayiro yange wali bagikutte. So sisobola kubutawuliriza ddoboozi lya bannakampala, sisobola kugamba nti ngenda kwekkiriranya ku lwa bannakampala. Era ekyo kitegeeza nti ndi mweteefuteefu okubaweereza bannakampala nga nze Sauda Madaada era nga sineeyongerayo. Mbasaba n'akalulu ka Kyagulanyi Robert Ssentamu president wange, siinayo president mulala. Abankubira mwenna abansaba okuyingira ebibiina ebirala tekigenda kusoboka. Ndi NUP independent leading candidate era nga akabonero kange kando. Lwaki ndi ku kando? Nti ekibuga kyetagamu security. Ekibuga kyaffe mukwetagamu security bintu bingi nnyo bibeera mu Kampala. Namwe mukuba emiranga nga bababbyeko kamera nga muva ku mirimu ekiro. So sekita eyo nagitunuulidde nnyo kuba abantu bakintaddeko nti fuwanu security etuyisa si bulungi. Embeera gye tubaamu olumu ebintu byaffe byonooneka olwa security. Abantu be basuula myala olw'embeera embi olwa security. So awo nawo njagala kukwatawo ku eyo sekita. Abasuubuzi kibuga Kampala Central ky'abasuubuzi. Abasuubuzi ndi ready okuyimirira namwe mu buli mbeera ng'abasuubuzi. Omulanga gwammwe ngumanyi, bye muyitamu mbimanyi, amaziga gammwe ngamanyi, tewali kye simanyi. Mbasaba mumpa obwesige, nsaba mutambule nange, njagala mundabe nga Sauda. Sauda Madaada agamba nti ayagala mumulabe nga Sauda. Temugattako birala. Abagambye nti kando ekibuga kyetaaga kando yazze kubeera mu Subbaawa. Mukadeke kamu nga beebuuza wakati w'okuba nti NUP ereese omuntu, Sauda Madaada naye azaayimirire ku muntu NUP gwereese, agamba nti abalonzi be bakama baffe. Kigenda bayisa bubi. Naye nze eddoboozi ly'abantu kye kikulu. People power, our power, ekyo kye kikulu. Nti abantu bagamba ki? Abalonzi be bakama baffe, mweno race ffenna gye tulimu. So wembanga bansabye yita mu kibuga obabuuze nga tusirinako gwe funa obudde oyite mu bitundu byonna ebya Kampala Central ojja kufuna feedback entuufu. Amanya bampita Sauda Madaada, ndi ku kifo kya Woman Lord Councillor Kampala Central. Okay. Oh, yo. Kali, that is Generali Sauda Madaada. Awo mulaba abadde alaga empapula ze mbutongole era nga alagibwa nti anominatingiddwa ku ballot paper. Tugenda kubanga tusuubira omukyala Sauda Madaada era nga akalulu ka Woman Councillor LC5 Kampala 2026 amaaso gonna gaganda kubeera wakati wa Sauda Madaada versus Eva Chazike oba Chazike eyaweereddwa card ku NUP. Kati tugenda kubanga tulaba battle of the NUPians. Sauda Madaada side eno, Eva side eno, zaabika emipiira. But officially Sauda Madaada agamba nti ye yawudde ku ideology y'ekibiina, ye yawudde ku ebyo ekibiina bye kikkiririzaamu nti wetuwa omuntu kadi omulala toyimirira. Yagamba nti kati amateeka yagamenye kuba gaateekebwawo kumenyebwa.
azenga independent. Sauda Madaada wakati maziga amanji galimu si yeka waliwo guy amanyidwa ngamba azira ali mu wakisomo wamala award guy ono agamba nti akoze bingi ku lw'ekibiina ki National Unity Platform ezziga ly'omusajja liva wala wabula yatulise n'akaaba olw'obulumi lw'okuba nti yammiddwa kaadi amaziga ono ge yakaabye aga Sauda Madaada gaali matono. Let us give this guy a little bit of audience, then we shall dive into another story afterwards. Nagenza okulaba nga bobango middwa kaadi ENUP ngomiddwa kaadi ENUP obeera ng'omwana afiiriddwako bakadde be oba ng'omwana afiiriddwako ababe ffe twagadde ENUP bwe bakumma kaadi osooka n'owulira nga oli mwana muboole ng'omwana omuboole osooka n'owulira ng'oli mwana muboole osooka n'owulira ng'oli mwana gwe basudde buli futu soja yenna kyempitamu yakiyiseemu mwe abasinga mwogera bingi kino temumanyi gwomanyi kubanga tiffe kambagambe kino ife bafutu soja we tubeera bamanya waliwo omukulembeze ffe tuli bannamunswa ennamunswa waabe enkuyege we zibeera wabaawo enswa wabula mutuyita mu bizibu bingi amaka gaffe gabadde nga abasirikale baganoonya babeerawo mu maka ewaffe awo famire zaffe zituusiddwako ebintu tugobeddwa mu mayumba ekisookebwako tugobeddwa mu mayumba mwe mutamanyi tumiddwa access ofuna amabaluwa g'abasentebe tubulemeddwa ebyo tubuliddwako access ebintu ebyo lwa kibiina ffe tetuwaabira misango ne gikolebwako mu kye mukimanyi ekyo ffe omuntu akuba n'ogenda n'omwawaabira teri ayinza mukwata oliwo ENUP teri bw'ogenda ku ssomero oweegayirira omusomesa nti munange omwana wange sirina ssente munyambe omwana ono asome omwana wo bagamba mwe mwamala mwe mwina ssente tulina ddwaliro lya gavumenti ly'ogendamu okufuna obujjanjabi bonna batumanyi tuli b'ENUP bafutu soja tuze tubalabisa ebbanga ddene naye akantu akatini bwe kati kasitampu kansala obukansala ku district wane ewakiso kansala akantu akatini bwe kati akatono bwe kati ne kagaana akatono bwe kati ne kagaana ne muwa omuntu kaadi talina wadde bereti tayambalangako ovulo tapromotingako kibiina kyaffe avudde eri bwannamunigina najja eno talina wadde kati ffe abakoleredde pate mutugambe tuve mu pate tudde emabbali abalala bagikolerere naffe tujje mutuwe kaadi kwama kimanyi tuwamumpadde kaadi ngenda kutobera eri nga nzimba ndeeta mu pate yange nga ndeeta mu pate mutugambe ffe tudde emabbali bali bajje bakolerere pate tujje n'obusente miliyoni 5 miliyoni 2 tugule kaadi mu bulumi
obulumi katono bukutule omukulu amanyiddwa nga Mbaziira eyabadde ayagala kadi y'obwa kansila saidi ya Wamala ward mu Wakiso waawo wabula omukulu Mbaziira bw'ataafunye kadi yatulise n'akaaba ne sekukaaba yenna ng'awulira obulumi bumuva buli wamu obulumi sibyasanyu. So oluvannyuma lwa Sauda Madaada okukola ekikolwa kyakoze leero ne yeesimbawo nga independent ng'ate Sauda Madaada abadde omu ku banene mu kibiina kya NUP. Why do I say so? Omukulu Waiswa Mufumbira yabadde ku TV olunaku lumu emabega n'agamba nti Sauda Madaada y'omu ku ba top people mu NUP. Wabula ate omu ku ba top people ababadde bayogerwako Sauda Madaada leero ayogedde akedde kukola ekintu ekyawukana n'ekisuubirwa mu a top person at NUP nga bw'oyinza okozesa ekigambo nti top people, top person, whatever that statement can mean. So wakati nga Sauda Madaada asazeewo okusalawo kwe yakoze abaana abalala tebagenda kubanga bamugoberera ntegeeza ba foot soldiers abawulira nti tebaweereddwa card era abawulira nti obutabawa card kyandiba ekikolwa ekyokubalyamu olukwe olw'ebbanga eggwanvu lye bamaze nga bali mu kibiina na byonna bye bakoze ku lwa struggle wano na wali. Kino tekibeera ekikolwa ekyentandikwa eky'abaana abalala okubeera defiant nabo ne bagamba kabajjenga independent olw'ensonga bawulira nti ku ground kwe bali ekimala. That is a question gyensobola okupozinga ate nenkulekera awo mukwano gwange. Kale bwe tuvaawo awo ekifaananyi ky'omukyala agolaba ku screen ono ye mukyala wa Nobert Mao, president wa DP. Omukyala gwolaba ku screen ye mukyala wa president wa DP Nobert Mao. Omukyala ono amanyiddwa nga Beatrice Nambi Mao. Gye buvuddeko in fact olunaku lw'eggulo DP yawadde ono kaadi oba yamuwadde kaadi okubeera flag bearer w'ekibiina ki DP yeesimbewo ku bwa Lord Mayor bwa Kampala. Endorsement yono yazze oluvannyuma lwa John Bosco Kamoga okukivaamu kuba naye kaadi yabadde agyagala ey'obwa Lord Mayor naye ng'ajjidde ku kaadi yaki ya DP. So olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 nga Electoral Commission eguddewo kubanga ewandiisa abantu n'okuba nti ebanominatinga. Omukyala ono y'omu ku banominatingiddwa. Mukyala wa Nobert Mao ebifaananyi ebimu ogenda biraba naye katusooke tumulabe wali nga amaliriziddwa okuba nga anominatingibwa olunaku olwaleero. I, Asacha Rashid, being the returning officer for Kampala Electoral District, I declare Mao Beatrice as a duly nominated candidate for DP for the position of Lord Mayor. As the Electoral Commission, we wish you well. Don't start the campaigns not until we harmonize the campaign program. Safe journey. Prima William Senkubuje with your people. No, the other one. With the picture. So musanyo eringi mukyala wa Nobert Mao aweereddwa kaadi agenda kwesimba ku Elias Lukwago ku bwa meya bwa Kampala. Elias Lukwago wa PFF wamu n'omukulu Ronald bali mwezi Nsubuga owa NUP n'asubirwa kujja ng'ennaku z'omwezi 4 okubeera nga naye asunsulwa. So mukyala wa Nobert Mao agenda kujja ku bwa meya bwa Kampala. Munaamulonda
wandiika awo. Kati bino okubeerawo olunaku olwaleero wuliriza. By the way, olunaku olw'eggulo akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina ki DP kavuddeyo ne kagamba, in fact akakiiko ka DP ak'oku ntikko koyinza okuyita NEC oba National Executive Committee keddiza obuyinza bwonna obw'okusunsula abantu abaagala okukwatira ekibiina bendera mu bitundu by'eggwanga eby'oku ntikko. Teri bino nga bw'olaba NUP yakoze nti ekuyita n'ekubuuza n'egenda ku ground. Teri bino mbwe NRM yakoze kamyufu tulonde tulabe, nedda. DP kati akakiiko kaabwe akaneeke ke kasalawo nti gwe bakuwe kaadi gwe tebakuwa. Oyo bamuwe, ono akola ati ono naye bamuwe. Oyo temumuwa. Era omukulu Mao yagambye nti eno system DP gyekozesa yekyasinga okuba ennungi. In fact omukulu Mao ayise endiga zonna ezaabula n'agamba nti mukomeewo ndiga mmwe mukomeewo bannange. Nga ekyamazima DP family tulina okutegeera nti mu DP tulinamu endiga ezaabula ezo tusiiba tuzinoonya tuzikomyewo, naye ate ne tubeera n'abaana abaazaawa. Abo abaana abaazaawa tetujja banoonya era tetubanoonya kuba bo bamanye ekkubo eribakomyawo ewaka. Bwe bakomawo kubanga omwana oli eyazaawa yali alowooza yali mugezi naye yatuuka ku mbeera ng'aliira mu sowaani emu n'embizi n'ajjukira y'abantu ewaffe tebangoba, lwaki siddayo, nina abazadde bange. N'olwekyo abaana abaazaawa tuwulira enduulo n'emiranga gye bakuba, tubasaasira era tufuna obulumi kubanga baana baffe bwe basalawo tibakomawo eka tujja kubaaniriza. Bigambo bya Nobert Mao ebya DP byebyo ndowooza tubirekaawo newe tutagattako. So yes, nabadde ntambulako waliwo ekitundu bakiyita Wakisi. Waliwo omukulu yeesimbyewo kafaananyi ako koolaba ku screen. Bayiza bangambye nti omukulu ono yajjira ku kaadi ya NUP bwe yatuukayo ne yeekyusa nadda mu PLU ne NRM side eyo. Though ne NRM ebya kaadi teyabiyingiddemu kati ali ku PLU naye ndaba akabonero yataddewo reddi ekitegeeza agenda ku independent. But ekyenneewunyisiza ku mukulu ono bamuyita Lwanga Jime. Lwanga Jime yeesimbyewo naye yeeyita embwa y'oku kyalo. Lyerinnya lyakozesa ye Lwanga Jime. Wabula bw'aba asagula akalulu agamba nti muwenze embwa y'oku kyalo. Kati abantu bagenda kusindika embwa y'oku kyalo mu parliament. Embwa y'oku kyalo yiyo yagambye mbuyonga embwa y'oku kyalo mugiwa akalulu. Ku posta ze kwennyini yawandiseko embwa y'oku kyalo si kivumo. Ye yagambye ye embwa ya ku kyalo mugironde embwa y'oku. Kantumireko ku balabi baagaliwo, ngenda kubatumirako wano list weerinjirina ey'abalaba agaliwo. Nagamba ky'olina okukola commentinga ku video zaagaliwo then mbankutumirako. Ate naddala zino video za night shift gwe buli woogiraba gikomentingeko, sooka girayikinga okomentinge bwe bato subscribinga nga nakyo kikole. Kale akansooka kutegeeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bakolera ebyokulya omwana adda ku ssomero, bakolera daddies, bakolera cupcakes, bakolera donuts, pizzas size ez'enjawulo bazikola, balina cake eza buli mukolo kuviira ddala ku mbaga kwanjula n'ebisigadde. Bakubire ku 0709 78 7508. Honey Bites, your cravings will be sorted once you call them.
side eyo kale nga tuvudde wa Honey Bites njagala okutegeeza ku Alson Painters UG bano basiizi ba langi era kye bakola bagamba nti olina ekizimbe kyo omaliriza bw'oti okukizimba bakubireko bajja kujja bakikusigira langi nawe kiba kikadde nga kimaze emyaka n'emyaka langi yonna egubaasidde efaanana bubi bakubire bajja kulongoosaako basiigeko kalangi ekizimbe kyo kidde bujja ku 0705 19 36 kale kantumire ku bantu bano tugende mu sports antumira ku Get Favor oyo mulabi waffe buli lunaku Get Favor abeerako alinga Kiwanuka Robert ne Kateregalo nadyo ono abeerabeerako nnyo in fact ndoza ng'agaliwo tujja kolayo ka connection commenters connection of the agaliwo zisinkane ku Get Favor Kateregalo Ronald ne Kiwanuka Robert Ronald yes Kiwanuka Robert waliwo ne Naabire Justin tasubwa deira abira kwagamba agaliwo nga fiirako waliwo Mario nuwahereza oba walagawa gwe wabulaabula situkyakulaba kwagaliwo but thank you so much oyinza okuba obeerayo ng'olaba naye nga tokomentinga so commentinga Lisa naawe tobula waliwo omulala baali bamuyita Lisa sikyakulaba bw'okomentinga gwe commentinga nze mbaera amanya ngayisa mbatubumanye abalabi baagaliwo tetubayisaamu maaso amaanyi gammwe data wammwe naki tetubitwala nga kyamuzannyo yensonga naffe we tutukobawa information tetubawa information wa kuzannyazannya tubaweera ddala ka information nga kakwafu nga kanyuvu nga kawooma ekitenkanika kale awo tuveewo tugenze mu sport ekifaananyi ekyo kyolaba abawagizi ba Liverpool basanyufu ekitenkanika era beewuunya nnyo engeri obudde gye buli fast oba engeri obudde gye buddukamu nti shot number 7 mwana mulenzi amanyiddwa nga Luis Diaz ye yagirina shot number 9 mwana mulenzi amanyiddwa nga Darwin Nunes nga yajambala wabula right now they have the new shot number owners aba shot number 7 oba ne shot number 9 mwana mulenzi amanyiddwa nga Florian Wiz abamu bamusomanga Florian Witties mwana mulenzi oyo kati shot number 7 yagirina eya Liverpool in fact abadde nga azanya kumi awo ng'abeerawo n'awerekera ekitike so mwana mulenzi ono Florian Witties is the new owner of shot number 7 at Liverpool mwana mulenzi oyo Florian Witties oba Florian Witties for abantu speaking people abasome buli kigambo buli nnyukuta eri mu kigambo Florian Witties Wizi so one of Blazer is the new owner of shot number 7 era nga kati wali okuddira ddala mu yali ajambala Luis Diaz naye byana bigamba nti bana ababiri abapya kati aba owninga shot numbers zino tobaleeta kubali bakadde nti bano baba oba babi oba bakubi nti bamaanyi nnyo Darwin Nunes oyo omusajja bamu gamba nti yayonoonanga nnyo emipiira gy'abasajja ba Liverpool era nga mwonoonyi n'obutimba obukalu nga bumulema batwalese mwana mulenzi muyizitasu amanyiddwa nga Alexander Isak shot number 9 agenda kubanga agituulamu the question could be where is Ekitike going to play oluvannyuma lwa mwana mulenzi Alexander Isak okujja ku tiimu y'abannaffe aba Liverpool okay kale kano ketugenda mu kaddakiika nga 5 6 7 kali insightful kawulirize omutendesi wa Manchester City Pep Guardiola yaleese omuzannyi mu goal omupya amanyiddwa nga Giorgio Donnarumma oba Gianluigi Donnarumma Pep Guardiola okuleeta kwa goalkeeper omumpya Gianluigi Donnarumma okumujja mu PSG kireesewo ebibuuzo bingi bangi ne batandika okugamba nti Pep Guardiola atandise okuva ku nnono oba oluvannyuma lwa mwana mulenzi Ederson okuva ku Man City Pep Guardiola ayagala kuddayo ku Man City nga bwe yali ye nga tannajja kiki kye kitegeeza
omukulu amanyiddwa nga Pep Guardiola ayina engeri gy'abadde azannya n'ebintu by'abadde asaba ba goalkeeper ebyenjawulo wabula ng'ebintu ebyo Guardiola by'abadde ng'asaba ba keeper ebyo ebintu ebizibu ennyo Guardiola byayinza okuba nti ajasanga obuzibu okusaba mwana mulenzi amanyiddwa nga Gianluigi Donnarumma asuubira okuba nti yagenda okufuuka number 1 Trafford abadde abakwatira adde ku bench ate Ederson ye yeeyongeddeyo dda wali e Butuluki oba etake kati ekintu ekiriwo kiri bwe kiti omukulu Pep Guardiola bwe yali yegasse ku Barcelona mwana mulenzi eyali goalkeeper ebiseera ebyo yali amanyiddwa nga Victor Valdez wabula Victor Valdez tasobola kwelabira mboozi gye yasooka kunyumya na Pep Guardiola Victor Valdez Guardiola okwegatta ku Barcelona Victor Valdez yali azanye ne Barcelona ebbanga eriwerera ddala nga goalkeeper in fact mwana mulenzi oyo Victor Valdez eyali goalkeeper wa Barcelona Guardiola agenda okwegatta ku Barcelona nga Barcelona yali ewangudde ne Champions League ne Gayono Victor Valdez n'ebikopo bya La Liga ebyenjawulo era nga Victor Valdez yali ku timu nga bamulabanga na legend however much yali akyazanya but coach omupya eyali mu Pep Guardiola bwe yamala okuba nti yeegatta ku Barcelona alina embeera gye yateekawo era alina ebintu byatandika okusaba Victor Valdez Victor Valdez agamba nti yali amanyi nti ye kipa mulungi nnyo era nti omupiira agumanyi wabula we yasisinkana Pep Guardiola ekyo kyakyukamu Pep Guardiola bw'atandika okubaako emboozi ey'enjawulo ey'akafubo gye yayingiramu n'omuzannyi wa Barcelona goalkeeper at the time Victor Valdez Valdez agamba nti Guardiola yagamba Gayono ebigambo byali bibiri oba statements biri yamugamba take the ball pass the ball twala omupiira gupaasinge Guardiola okugamba Victor Valdez ebigambo bino Guardiola yayina board zino ezaba coach ze bakozesa era kwali kubiddwako aka box kana aka goal nga Guardiola aina watadde ka magnet oba buno obuntu obumyufu bu pointers we bakozesa n'akalala era Guardiola yamugamba nti bana ababiri obamanyi be baki bano bazanyi babiri wabula olina okumanya nti bano be ba center back bo 4 ne 5 Valdez agamba yali tategeera biki omusajja bye yali ategeeza wabula yamugamba nti olina okupa wofuna omupiira kakasa nti omupiira ogupaasinga ate gupaasingire bana ababiri mwana mulenzi Victor Valdez engeri gye yali tazannyeko ku system efaananako bwetyo yalowooza nti omutendesi omupya gwe baali baleese ku Barcelona mugwi wa ddalu wabula mwana mulenzi engeri gye kyali nti yali talina kyakkola yatandika okubanga atwala oba n'ateeka mu nkola ebyo byali bimulagiddwa omutendesi we omupya Pep Guardiola mwana mulenzi Victor Valdez agamba nti okutandika okussa mu nkola ekyo omutendesi we kye yali amuleetedde kyamuleetera kalumanywera era nga yafuna goals ezaali ez'obulabe bwe basisinkana Real Madrid oba zoyinza okuyita costly goals we bakuba goal ne batandika okubanga banenya keeper wabula nga Victor Valdez system yali tagimanyi naye alina okugendera ku ekyo omutendesi kye yali akola ki omutendesi kye yali agezezaako okubanga amuteekamu mwana mulenzi Victor Valdez watandika okukola kino ng'akiddiŋŋana omukulu Xavi Hernandez yasiima nnyo Victor Valdez n'amugamba nti ddala omusajja ali ku nnono ekintu kyakola kyekyo kyennyini wabula ajja kujjukira nti Victor Valdez mu kaseera ako yali si mulungi nnyo ne mu stoppinga shots wobanga omugeraageranyiza ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Iker Casillas at the time era nga Iker Casillas yali number 1 goalkeeper owa Spain ebiseera ebyo wabula Victor Valdez yatuuka ekiseera nga ayambye okubeera nti afitinga mu kintu Guardiola kye yali yeetaaga era Barcelona ne babanga bajjayo ekyo yengo omutendesi Guardiola kye yali awulira asaba wano na wali mwana mulenzi Pep Guardiola we yava ku Barcelona yagenda mu Bayern Munich bwe yatuuka eyo ne goalkeeper Manuel Neuer yamwisikasika ebibiri n'amunywezanyweza n'amuteeka mu kintu kye kimu
ate Guardiola yeyagala nnyo yagenda ku Bayern Munich olw'ensonga nti mwana mulenzi Manuel Neuer yali asinga Victor Valdes n'abalala okubeera nti wekituuka kuteeka omupiira ku kigere nga goalkeeper yali mulungi ate nga mukadde ke kamu yali mulungi era ne mu kukwata emipiira oba okuyimiriza ennyanda okusinga ku Victor Valdes wali ku Barcelona. Mu mwaka gwa 2016 omutendesi Pep Guardiola bwe yeegatta ku Man City yatuuka nga mu mbeera yonna ayagala okufuna ball playing goalkeeper oba goalkeeper oyo azannyira ddala ku mupiira ebyaddala era yasanga akaseera akazibu olw'ensonga yalina okusiguukulula goalkeeper gwe yasangawo mwana mulenzi yali amanyiddwa nga Joy Hart ate nga abawagizi baali bamwagala nnyo. Era Pep Guardiola ndoza y'encounter gy'asooka okuba nga afuna ku ttiimu ya Manchester City wamu n'abawagizi olw'ensonga nti baali kipa bamwagala wabula yalina okuba nti amusiguukulula ateekewo mwana mulenzi goalkeeper yali amanyiddwa nga Claudio Bravo mumujjukira bulungi oyo gaye oyo by the way yali mulungi mu penalty. So weateekawo Claudio Bravo ebigiraavu babyokyayocha wontegeeza ebigiraavu okubyokyayocha mantegeeza nti omupiira gwamwokya abasajja baamukubira ddala amagool era Guardiola mwana mulenzi Claudio Bravo teyamukolera nga bwe yali ayagala kati katonda yambira nagwa kulya na lenziri Ederson lino erine mu kuvaawo kati era ojja kujjukira nti Ederson ebbanga lyamaze ku Etihad Stadium amazeewo season 8 awanguliddemu ebikopo bya Premier League 6 bweddu. Kati essaawa zino bangi beebuuza kijja kitya okubanga Pep Guardiola Aleese Ederson okugenda yakasayininga kana kalenzi ka Trafford kati ate Aleese Gianluigi Donnarumma atasobola yadde kufiitinga mu style ye. Era wano bangi we bagambide nti kati Guardiola avudde ku nnono. Guardiola avudde ku kintu kye kiri ekyokubeera ne kipa nga ball playing goalkeeper. Olw'ensonga Donnarumma ku bimu ku byamugobeza ku PSG n'abasajja omuvaamu okuleeta Chevalier lwa nsonga y'emu. Kyokka ate ekintu ekyo PSG kyenoonya ne Guardiola kyabadde atambulirako ebbanga lyonna kati ate aleeta omwana mulenzi afuuse outcast ku PSG amuleese ku Man City. Oba mukiraba ekintu ekifaananako bwe kityo. Wabula mwana mulenzi Pep Guardiola ebbanga lyonna kika kya kocha yagala okubaako bw'akyusa omupiira era buli kaseera yeeyubula wano na wali bwe muba mujjukira bulungi n'omupiira ogwo gwe yatandika okubanga aleeta ku Barcelona bwe yajja gwali tegunnalabwako engeri gye yali azannyamuko ebintu byali byanjawulo era n'atambula n'ekintu kye kimu kuva ku Barcelona n'akitwala ku Bayern wuyo ku City kati ate mwana mulenzi oyo Pep Guardiola y'omu ku basajja abaweebwa ekitiibwa nti akyusiza omupiira okuviira ddala Germany awo yavaawo ng'ebintu abikoze mu ngeri yanjawulo atuuse Bungereza ekintu n'akikyusiza ddala banyi ne baagala n'okutandika okubaako engeri gye bamukoppa wano na wali wabula mwana mulenzi oyo kkiriza gaana azze akyukakyuka mu nkola gy'akolamu ebintu. Case in point omukulu Pep Guardiola yava ku nsonga y'okubeera nti azanyisa ba wing back bano abatambula yogera ku mwana mulenzi Dani Alves wali gye yali side eri yogera ku mwana mulenzi Joao Cancelo n'atuuka n'ateekako ko ba center back bana bonna n'abateeka ku kisaawe oba n'akola back ng'eri mu ba center back bana bokka. Omukulu Pep Guardiola y'omu omusajja akyusiza omupiira n'ava ku kintu ky'okubeera nga azannya false nine mumujjukira bulungi ku Man City awo yamala ebbanga nga talina mwenda gogamba nti center forward gwe tuyimiriddeko paka n'agenda n'akuleetera mwana mulenzi amanyiddwa nga Erling Haaland n'amuteekawo ng'akubira ddala nga center forward era nga abasajja balina okunoonyamu ku mipiira bagimuwe newankubadde Erling Haaland tamugirayo kiri ekintu ekya build up play wetuuka ku build up play mwana mulenzi Erling Haaland bwe yajja ku City yakiina ekyo ekyokubeera nti bakolamu build up and all that Erling Haaland kyali kibulamuko wabula Guardiola okuvannyuma lw'okuba nti musajja akyukakyuka yakwetikkira mwana mulenzi oyo Erling Haaland n'amuleeta n'amutuuzawo ng'agenda kukubira nga center forward ajjudde
era ye yajja akyusa engeri gy'akozesamu bakkipa be. Ojja kujjukira mwana mulenzi Ederson abadde nga akuba bu short passes at the same time ng'akuba n'emipiira egyo emiwanvu. N'agijja muno n'agiteeka mu half ya opponent mbufu ofaananako bwe butyo. In fact okumanya Guardiola abadde musajja w'amaanyi nnyo n'engeri gy'akyusizaamu goalkeeper Ederson. Ederson oyo abadde ne assists 8 mu kariya ye ku Man City. Goalkeeper ng'alina assist 8. Okitegera. In fact season ewedde gayo okumanya abadde wanjawulo nnyo Ederson yabadde na assist 4. Osanga abazannyi nga ki midfielder nga kikuba wing nga tekisobola maliriza season nga kiina okisanga kirimu kumyawo kibutaabutana nenga tekisobola maliriza season nga kiina assist 6 ne goalkeeper yabadde na assist meka 4. In fact omwaka ogwedde mwana mulenzi Pep Guardiola yagamba nti olumu bw'aba akola ebintu bino byakola mbwa getting board nagamba nti olumu akola ekintu kye kimu buli kadde era agamba nti olumu bw'okola ekintu otuuka ba opponent bo ne batandika okuyiyiza eddagala. Yakitaminganga nti oyinza otuuka akaseera ba opponent bo ne bafuna antidote ku ekyo ky'oba oyiyiza. Nti bw'obanga otandise okubanga oyingira nnyo banoonya engeri gye batandika okubanga baclosinga in okuba nti nno bakunyigiriza here and there. So natandika okugamba nti kiba kirungi ye nga kocha okubanga akyusaamuko here and there. So yakuletedde mwana mulenzi amanyiddwa nga Gianluigi Donnarumma. So bw'otunuulira mwana mulenzi Donnarumma kijja kuba kyewuunyisa nnyo bw'anaakwatagana ne Guardiola n'atuula mu system eno. Era ojja kujjukira nabadde njogera ku PSG. Nadde njogera ku PSG. In fact week nga 2 emabega omukulu oyo Guardiola yali ayogera ku aina we yakola statement ng'agamba nti it is difficult for me to find one keeper that is not brave with their feet. It is so difficult to find. Now I'm not saying be like Ederson and have the ability to put the ball 60 yards in the pocket. He has an incredible ability to do that, and Steven Ortega has this ability as well, but all of them have to be a minimum to play. Ye mutendesi amanyiddwa nga Pep Guardiola. So mwana mulenzi Donnarumma si a goalkeeper gojja okugamba nti ali brave with his feet. Nga Guardiola bw'ayogera wali brave with his feet abategeeza nti omuzannyo oyo alina okugulu kwe ng'akwesiga. Goalkeeper alina ekigere ng'akyesiga. Bagamba goalkeeper alina ekigere ng'akyesiga bategeeza goalkeeper azannyako. So Donnarumma tafiitinga profile ya Guardiola gye yeetaaga era gy'abadde anoonya gy'abadde ng'ayogerako. Oba okitegeera. Naye nga mwana mulenzi Donnarumma ayambye ku PSG okufuna ebikopo eby'enjawulo. N'omutendesi oyo Luis Enrique wadde nga Luis Enrique yeekyusiriza mu kiti ng'ambazzi n'agoba mwana mulenzi Donnarumma. Ojja kujjukira bafunye ebikopo ebiwerera ddala omubadde ne Champions League. Ne Champions League. Naye ng'ate mwana mulenzi Donnarumma weetegereza abadde nga munafu nnyo ku kigere nga bimusumbuwa wekituuka kuzannyako nga bimusumbuyira ddala. Wabula yatuusa PSG paka ku final. Era yasavinga ne penalties 2 we mba mujjukira bulungi we baali bazanya Liverpool mu round of 16. Still mujja kumujjukira mwana mulenzi oyo ku Aston Villa. Omusajja abadde w'amaanyi nnyo nnyini ddala. In fact Donnarumma oyo yennyini bwe yali azannya Arsenal yateekawo embeera ey'amaanyi ennyo. Naye ate PSG nesalawo kubanga ereeta mwana mulenzi amanyiddwa nga Lucas Chevalier. Era Donnarumma ne mu training ne bamugjamu ne mu squad tebamuteeka mujja kujjukira ku UEFA Super Cup. Mwana mulenzi ono tebamuteeka na mu line up. Ekyaleetera mwana mulenzi okubanga atandika amaaso okugajja ku PSG anoonyeko ewalala. Oba mujjukira bulungi. So Luis Enrique ayina we yagambira nti a goalkeeping profile
that is different. It is what he was looking for. Okitegeera Luis Enrique yatuka nagamba nti anoonya another goalkeeping profile eyenjawulo. Ekitegeeza nti amaaso yali agajjidde ddala ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Donnarumma. Era bw'obanga otunuulidde goalkeeper gwe baleese okudda mu bigere bya Donnarumma amanyiddwa nga Lucas Chevalier, ebyaddala ye wa amaanyi nnyo oba ali a bit more bold ku mupiira okusinga Donnarumma. Ku kigere kasobola okuzanyako kaana kalenzi ako. Era mwana mulenzi oyo jjukira abadde ku ttiimu ya Lille eyazze ku PSG nadda mu bigere bya Donnarumma. Bagamba nti ya completinga long passes nyingi nnyo era nga alonkingira ddala emipiira okusinziira ku Opta. Waliwo omukutu ogwo ogubala ebintu ebyo abazanyi bye baba bakoze wano na wali. Nti Kagayi ako kalungi nnyo mipiira egyo kugilonchinga waggulu n'ebintu ebifaananako bwe bityo ku kugulu tekayina buzibu na mupiira. So ke kavubuka akaleetebwa ne kadda mu bigere bya mwana mulenzi Donnarumma. So Chevalier oyinza okugamba nti outperforminze Donnarumma mu profile empya Enrique gy'ayogerako. So osobola okutunuuliramu nti ebintu bigenze bikyuka. Kati kiri eri omukulu Pep Guardiola okulaba agenda kutwalamu atya ensonga. Donnarumma oyo omusajja mulungi nnyo. Bw'ogamba nti no penalty akasajja kalaba amaaso kwegali n'ebintu ebirala ng'ebyo. Pep Guardiola byayinza okukapitalizingirako ng'aleese mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Gianluigi Donnarumma ku ttiimu eya Paris Saint-Germain. Kale nga sinaba kubanga nsiibula njagala kubawa akapapula k'olunaku olwaleero. In fact olunaku lw'eggulo akapapula kennagabye kakubye munda. Akapapula ejjo kakubye munda. Ngaba odd 2 ku odd 3 wokka tetusukawo. So empiira gyaffe olunaku olwaleero gitandika ssaawa emu ey'akawungeezi. Leero ennaku z'omwezi ziri 3 September omwaka 2025. So tulina games zaffe ziri 4. Osobola okutunula bannaffe aba Faith Yespo ezanya Efela 09 SFK. Omupiira ogwo guteeke waka mweyo takie Kopasilic. Then kusaawa emu yennyini VPV ezanya SIF. Omupiira ogwo nagwo guteeke both teams to score oba yes. Then game ene eddako ya basketball zine ziddako ebbiri za basketball. Waliwo Euro owa basketball mu kuzanyibwa. Finland ezanya German guwe German. Then era mu basketball waliwo team y'abanafu aba Basqueto Oskaso Osasco ezanya Mogidas Cruzees. Wabanafu aba Mogidas Cruzees aba basketball okuba nti batwala omupiira oba basketball game eyo wadde ffenna tugiyita mpiira. Kale mbeere bulungi abasidde omusuzire erinnya Mukama abankumire mugira mbaayo mweraba. Thank you so much.